بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومجده أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نجينا يوم الحسرة والندم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. abalungi abatulaba tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala atukolera ebyengera bye kusigala nga kyatuwadde ebiyungo ebitunula ebiwulira ebikola test ne buli kiyungo kyonna ekyomugaso ky'olina ku mubiri gwo tubeerera twogera ekigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kubanga kwe kwebaza okusinga okubeera nga kunene Allah subhanahu wa ta'ala kwatusomesa mu Qur'an y'ekitiibwa yatugamba mu surati Zumara naga nti wasiika alladhina ttaqaw rabbahum ila aljannati zumara nti ekiseera bwe kirituuka ne batwalibwa abo abaatya Allah waabwe eri mu jjana olutwalibwa waqaala lahum hazanatuha ne babagamba abakuumi b'ejjana salaamun alaykum emirembe gigenda kubeera kummwe oba gibeere kummwe tibitum mwesiimye muwangudde fadkhuluha khalidin mubeere bamuwangaalira mu jjana muno oluwangaala. Tuliddamu ekigambo Allah kyatwogerako naga nti waqaalu alhamdulillahi alladhi nti alhamdulillah amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi awrasana al-arda oyo yatusikiza ensi yatuwangaalira mu duniya yatabawwa minhu haythu nasha tutambulire muli nga bwe twagala fa ni'ma ajrun amilin kyekyengera ky'abantu abali abakoze obulungi. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abada. Okusookera ddala tusiima omukutu guno ogwa al-hidaya ne baganda baffe abaguliko tusaba Allah w'ekitiibwa abasasula olusasula olusinga okuba olulungi. Olwaleero baddu ba Allah olusoma lwaffe oba olwejjukanya lwaffe olwa buli wiiki yagadde obbategeeza abaddu abali kuno mikwano gyange baganda bange bannyinaze bakulu baffe bakitaffe n'abalala ti Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa yakola ayat oba yassa ayat nga kyamagero nnyo gye tuli nti buli bulamu bwaffe bwe bubeera buteekeddwa okubaako aya ebulungamya. Ekigambo kino njagala tukitegeere bulungi mu puriyamba eno. Buli bulamu bwaffe, buli siteepu ya bulamu bwaffe erina okubaako aya egirungamya. Ekindeesezza ebigambo bino nti bwe tutunuulira obulamu bwaffe bwe tutambula mu Uganda akaseera kano embalirira y'abatusinga okubeera nga bagoberera obulamu bwaffe nga bannayuganda egamba nti buli ebitundu 8 ku buli bantu 10 abantu 2 be bali mu mbeera eri stable nga sibayina nnyo busambattuko, tebayina nnyo depression, tebayina nnyo stress, tebayina nnyo ne bagamba nti ebitundu 4 ku buli munnayuganda b'osanze 4 out of 10 balalu oba basemberedde okuba abalalu olw'ebirowoozo bye beetisse ku mitwe. Then ne tusanga nti ebitundu 0.9
bagwira ddala eddalu oba balinga abagudde eddalu. Naye ng'ekisinga okubaleetera embeera eyo yonna ya rabbi laisa illa, tewali kintu kibirabaleetera mbeera eyo illa okubeera nga buli kadde eitha kwekubagiza, eitha banakuwavu, eitha beeraliikirivu, eitha olwahumuumu ze beetisse oba obuzito bwe beetisse. Tutwale ekyokulabirako bwe tuyingira mu mayumba gaffe, kubanga y'ensibuko y'okutambula kw'obulamu bwaffe. Mu mayumba gaffe ojja kusanga ebitundu 6 ku buli 100 ku bafumbo ennaku zino nga baayawula we basula. Osange ebitundu 4 ku buli 100 abali awamu we basula abamu tewali asemberera munne. Ebitundu 3 ku buli 100 beerayirira dda, oli nga yalayirira munne nti siridda gy'oli yadde tuli mu nnyumba emu naawe todda gyendi. Abooluganda njagala obbategeeza nti obulamu obwo kyebutandikidde ku ffe ffekka n'abaatukulembera abalungi, obulamu obwo bwabuwangaaliramu. Mu mbeera endala ne twesanga nti ebitundu 3 ku buli 100 ku bantu abafumbiddwa naddala mu Uganda ennaku zino balwawo okukonsiivinga, tebatera kufuna mbuto mu bwangu olw'embeera nti ebirowoozo biyinza okuba ebingi, endya y'omubiri gw'omuntu yennyini nnafu, abantu tebakyasobola kulya emmere ezzaamu mubiri maanyi oba ezzaamu mubiri bigimusa oba ezzaamu mubiri ki, ne gubanga okuzaala kwabwe kulimuko okubeera nga kutaataaganyizibwa, ate era kuyinza okubeera nga kuli nakyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yakikola mu mbeera eyo. Ne twesanga nti wakati mu mbeera y'abaami abalina omukyala asussa omu, eŋŋambo zisukka, omusajja n'ogenda eno n'ojjayo amawulire n'ogaleeta ow'omukyala ono, n'omala n'ojja ag'eno n'ogatwala eno, nebeera nga otaddewo commotion, obulumi wakati w'abafumbo bano babiri, oba n'obeera ng'otaddewo entambula embi, so nga ate Qur'ani ne ahadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam zaagaana ekifaanana bwe kityo nti ebifo eno tebisaanye kudda eno n'ebiva eno tebisaanye kudda eno. Olwaleero lwaki ndeese ebigambo ebyo? Emisomo gyaffe 2-3 eginaddako mu maaso njagala tutunuulire ku bizibu bye tusanga mu maka ne solution yaabyo. Olwaleero omuntu tokyasobola kukyaza muganda wo, tokyasobola kukyaza mwannyoko, tokyasobola kukyaza wa luganda lwo, laisa illa lwaki nti bw'anajja n'akwata ku kintu nga weekwasa nti aleese obulogo yalemesezza amaka gange okutambula, n'omukyalaga nti saagala baganda bo bajje wano oba bannyoko bajje wano, bajja kufuuka ekizibu, tewali nkwatagana. Naye Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu kyonna mu Qur'an yakisengeka n'akituweereza. Ekyokulabirako ky'erwaleero nti erwaleero tuwangaala mu bufumbo nga wallahi oyinza okusanga tuli mu kuwangaaya mu mbeera obusiraamu gye bwandilamudde nga bwenzi. Buli bwe tunyiigako katini oli n'onyiiga n'ogamba munno nti nkutadde, oli n'onyiiga n'ogamba nti ankulabanga mmange, oli n'onyiiga n'ogamba munno nti sikyayagala kubeera nga mbeerako gy'oli ebbanga n'obeera ng'okola ebbanga. Ebigambo ebyo byonna baddu ba Allah twegendereze nga tubikola. Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabeera nga afuna okugezesebwa mu buwangaazi bwe wakati we ne bakyala be. Oweekitiibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam yafuna okugezesebwa wakati we ne mukyala we omukulu. Oweekitiibwa Yunusu alayhi salatu wassalam yafuna okugezesebwa wakati we n'ebyenfuna ye. Oweekitiibwa Ayyubu alayhi salatu wassalam yafuna okugezesebwa wakati we n'obulamu bwe n'emmaali ye n'abaana be, byonna Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abitwala. Naye ekigambo kye njagala baddu ba Allah tutegeere lwaleero nti Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yafaayo nnyo okuwumba obulamu bw'ewaka. Essuula nnyingi ze njagala leero oba ng'osobodde okuddayo ozitunulemu olabe ebikwataganye n'obufumbo. Esooka ye surati Nisa, gitunulemu oginoonyerezeeko
amakulu gaayo n'obuwangazi n'enkola yaayo oba n'ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassaamu. Eyokubiri ye surati Nur, Allah subhanahu wa ta'ala yagissaamu enkolagana y'ewakaawo. Muwangaala mutya ne mukyalawo, muwangaala mutya n'abaana bo, muwangaala mutya n'abakozi awaka, muwangaala mutya ne b'obeera nabo. Essuula eyokusatu ye surati Yusuf alayhi salatu wassalam. Allah yagituteeramu strategy ez'okukola. Omuntu yanditaddewo omulimu ne guwangaala bbanga ki? Omuntu yandiwangadde atya ne baganda be? Omuntu yandiwangadde atya n'ekyokulya kye kyanaafuna? Omuntu yandiwangadde atya n'ebiba biyise mu bulamu bwe mu kugezesebwa kwe n'obulamu bw'abaganda be ne bantu be ne bannyina? Surati Yusuf eno gitunulemu ogirabe. Allah subhanahu wa ta'ala n'atukolera ekigambo mu surati Nahal, n'abanga atusomesa empangala yaffe ne society esigadde etali yabaluganda. Twali ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Yusuf bwe yali atunyumiza entambula ya nabbi oyo omulungi wakati w'okubeera nga baganda be baamusuula mu kidiba gye baamusuula be yali tazaalibwa nabo mu nnyabwe, n'avaayo ne bamugula n'agenda mu maka mu lubiri n'asangamu ensonga. Omukyala wa mukama we n'amulimbirira, oba mukyala wa kabaka eyali amuguze, n'atwalibwa mu kkomera, n'avaayo, n'ava mu kkomera n'aweebwa amawanika g'eggwanga eryo ag'ebyenfuna. Allah olwamupromotinze. Ebbanga eryo lyonna lirimu ensonga ziri bbiri. Kitaawe eyali amuzaala yalina essuubi, atakakasangako nti omwana we bwe bagamba nti yafa. Ebbanga lino lyonna Yusufu lyamaze ng'ayita mu bigambo bino byonna yalina essuubi. Kati wakati mu kubeera nga tunyigirizibwa, olunyigirizibwa olusinga okubeera oluzibu, oba kati lwaleero Uganda bw'obanga wallahi olina ekyokulyakyo ekyolunaku nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala, bw'olya lwaleero oyinza obutasuubira kulya nkya. Naye mu byonna baddu ba Allah mbakubiriza, naddala nga tuli awaka, omukyala ali ewaka n'omwami ali ewaka, okukwatagana mu mbeera esinga okubeera ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala tafaananyirizangako muddu musiraamu na kifaananyi kya mukafiiri okujjako yamwogerako mu mbeera ey'omuntu aggweddemu essuubi, n'agamba taata wa Yusuf, ku lulimi lwa taata wa Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza n'agamba nti yagamba batabani be abaali bakomyewo nga waliwo incidents eziguddewo, n'agamba nti izhabu, mugende, watahassasu min Yusufu wa ahihi, munoonye Yusufu ne baganda be, wala tayasu min rawhillah, n'abagamba ekigambo nti temuggwangamu essuubi mu kusuubira ku Allah subhanahu wa ta'ala nga mutuuse gye mugenza okunoonya Yusufu. Kino ekisembeyo kye njagala. Eno ye Salam TV.